ekirwadde kino tekimanyi pate fenga pate y'abantu ebirivira mu nkumbi tulese ekintu ekiva mu nkumbi tulese emmere 6 okuyambako abantu. Having seen how Ugandans are suffering, including my people of Nakaseke I represent, I decided that part of my monthly salary of 2 million will be deducted every month until when government announces that Uganda is free from coronavirus. Twasazeewo okwegatta ku bannayuganda abalala okulaba nti tubaako naffe kye tukola nga tusuubira nti newankubadde katono naye Mukama ajja kazimbulukusa kasobole okuyamba bannaffe abali mu bwetaavu. Atuwaddeyo eri National Task Force 400 bags of posho ensawo 400 eza kawunga, netuwaayo cartons 400 eza juice, netuwaayo ne gloves pieces 15. Juice yaffe kwa bulijjo abantu bamumanyi bamukozesa ate n'abayamba. On behalf of Ruparelia Foundation, we are here today to make this donation as part of our fight against COVID-19. Ruparelia Foundation, which has partnered this time with Gateway Delta and Gateway Metroplex, we are donating food items worth 75 million shillings. Obulwadde obuliwo kati obubi ennyo eri eggwanga lyonna. Kyetuvudde tuvaayo twegatte gavumenti bannalufula n'obukadde bwa siringisi 10 ziyambe ku nteekateeka y'okujjanjaba obulwadde n'okutaasa abo abali mu buzibu naddala obw'olubuto basobole okufuna ekyokulya. Whatever you have brought is generous. Nothing is too small. And I want to thank you for having listened and hearkened to the President's clarion